Kapa kati Akubye gravity Omutujju. Oizo kwebuza Kapa kati akubye atya gravity Omutujju. Emabega ko otuze tulaba omuyimbi amanyikidwa nga Kapa kati azze awa views ze ezenjawulo ku bayimbi banne of which kyasikiriza abayimbi abalala okujja okubibengira oba nabo okuwa opinion ne views ku views z'omukyalo ono omuli omuyimbi collaborator munne amanyikidwa nga Gravity Omutujju. Gravity Omutujju ne Kapa kati bayina oluyimba abasinga obungi mulumanyi left right center mwali mukawulidde kakayimba ka Gravity Omutujju ewamu ne Kapa kati. So Kapa kati azze agamba Martha Mukisa talina dansolo oba Martha Mukisa talina ngoma era yajja n'ayogera ombo Martha Mukisa ekivulu togenda kikuba of which Martha Mukisa sagala nkulimbe concert abagira bamwagira buli omu yagira mu view yesigenda jogerera binjo bajogerako kyawaliriza Gravity okuvaayo n'ayogera ku Kapa kati ono gwe yakola naye collabo olw'ensonga Kapa kati yayogerera nnyo Martha Mukisa n'avaayo n'agamba mwana demo oyo Kapa kati naawe talina muziki osegera wadde nakona naye oluyimba Kapa kati talina muziki talina waka talina ngoma Martha Mukisa ayimba asinga naawe Kapa kati akusinga okuba byali bigambo bya Gravity bali bamukyaziza ku Galaxy FM era nga kyawaliriza Kapa kati naye okurespondinga mu ngeri emu oba endala n'agamba Gravity yayina engeri gye yadda kikuwamu engeri ya freestyle ng'ayimba oluyimba lwabwe olwa left right center Ruyimba ne Gravity yaku you know what about people now? Abachika nkolachi, abanyankole nkolachi, abasoka nkolachi, abampi nkolachi, abaduka busigaba, bakula biche sigaba, abwe bacho sibawa, checha abanyiziza DJ. Kapa kati alumiriza Gravity okuba nti yali amusaba Gravity simanyi oba ekyatuka wakati we ne Kapa kati kwali kusabiriza oba kumutega kibatu osegeera Kapa kati yavaayo yavuddeyo n'alumiriza Gravity n'agamba Gravity wansabiriza era nze ekyangano kuddamu okuba engoma eyo naawe era ekiŋŋaana ennaku zino okubeera nga nkwesembeza kusabiriza Gravity wansaba n'enkumma era wagifuula nsonga kyova olaba ogenda onkubako akasa ebigambo bino byavudde mu kamwa ka Kapa kati nga yayogera nti Gravity yasaba ku Kapa kati n'amumma bowuliza ezimu ku interviews ez'enjawulo Gravity yavayo n'agamba mulimu ebisambi mu industry ebyabakyala ebitalabika bulungi era nga omuyimbi tasikiriza nakukwatako nga Kapa kati mbwe ekisambi kya Kapa kati tekisikiriza Kapa kati ekisambi kyo tekisikiriza era Gravity yagamba Gravity agamba wadde kukwata ku kisambi kya Kapa kati tasobola kubanga tekisikiriza ye Kapa kati n'avayo n'ayongera okikkatiriza Gravity wali osaba Gravity wannemerako Gravity kabula kata ade bigambo bya Kapa kati ekirekeyo ng'abyogeza obusungu obungi ennyo kagwe ku kiripo eno olabe emboozi era olutalo lw'ebigambo luli wakati wa Gravity Omutujju ne Kapa kati jangunga nenemo you know what about people now abachika nkolachi abanyankole nkolachi abasoka nkolachi abampi nkolachi abaduka busigaba